Miss Uganda Anna Kalema, Lydia Jasmine, Like Music, wamu ne Carol Ntongo, bano bawanda muliro bagamba nti bannayuganda temuwulira mpozi nga babataddeko omukono gw'ekyuma. Mbaniriza mwena abali ku NCKTV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya, katusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Kugamba kimu nti gwe atana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa. Mwana muwala Miss Uganda Anna Kalema wakotadde ne mwana muwala Lydia Jasmine nga amanya g'amatuufu ye Lydia Naabawanuka. N'abawala abalala abo nno bonna be basibyeko mbo baali bakyala ba mukulu Edrisa Musuuza. Miss Uganda yavuddeyo n'aba ng'akattiriza, yagambye nti abannamawulire muyina embeera gye mwagadde okuba nga muteekawo wakati we ne mwana muwala Fiona Nyamutooro. Yagambye nti yeewunya nnyo era yeewunya nnyo okulabika nga abantu abakulu balemedde ku nsonga eno. Agambye nti bino tebiri mu bannamawulire nti oba baana bato oba ki, nti bantu bakulu, nti yeewunya nti ne gy'agenda eyo ku mativi okubanga bamukolako interview nti era nabo bamala ne babireetamu ebintu bya Kenzo. Agamba nti Kenzo yawasa. Kenzo alina omukyala gwe yavaayo n'ayanjula mu lwatu yadde nga tanakola introduction nti officially, naye juzi gyavuddeko aleri comedy store yavaayo n'akyatula mu lwatu n'agamba nti Honorable Fiona Nyamutooro nti oyo mukyala wange era tulina n'omwana. Era tuzze tuwabalaba wali mu kusoyalinga in nga bali wamu. Naye agamba nti kiki kyo kye mwagala? Timwagala omuntu asooka abakube mabega w'emitayimbwa oba abakube mu kkooti mu mbuga z'amateeka mulyoke mube nga mukola ki? Mulyoke mube nga mubavaako. Agamba nti ebintu byaggwa. Yabagambye nti kale katugambe waliwo ekyaliwo nti ng'abantu bonna, naye by then Eddy Kenzo yali single. Nti kale katugambe, teyagambye nti kyaliwo, naye agambye nti kale katugambe nti waliwo ekyaliwo, nti ebyo biba byaggwa. Kubanga omwami bw'aviirayo n'aba ng'ayanjula omukyala mu lujjudde lw'abantu n'abagamba nti ono mukyala wange, kikiba kitegeeza nti oyo gw'alonze mu bangi. Nti so ebintu ebyo nti bannange mubireke. Agambye nti mumulemeddeko nnyo, ate kimuluma nti okulaba nga TV ez'enjawulo zimwogerako nti simanyi akoze lwakuba Eddy Kenzo yamulekawo n'atwalamu Honorable Nyamutooro Fiona. Abagambye bannange kiki mufa mbumufa ki? Bumufa ki n'ensi? Agambye nti ebintu mubyesonyiwe, si ye muwala yekka asoose okubanga ayagaddeko oba omulenzi n'amulekawo. Agambye nti mwena nga we muli amwinako ko be mwali mwagalako ne mumala ekintu ne mukita oba tekyatambula bulungi oba ne mweta olw'ensonga emu oba endala, nti naye teri abalondoola. Nti bannange lwakuba kati ndi public figure nfuuse topic Kenzo everywhere, buli gye ndaga Kenzo nti omusajja mumuleke anyumirwe kubanga essaawa yakakati alina omukyala. So nti muleke omwami anyumirwe life ye n'omukyala we gw'ayina, ensi yonna gwe yategedde nti Honorable Fiona Nyamutooro. Nti so diversion mbuze muleetamu muleetawo mwagala kubanga muleetawo empalana wakati we ne Honorable Nyamutooro, nti atandike ng'omulaba obubi nti oba oli amwagalira omwami. Nti so asabye bannamawulire nti mweddeko, nti mulekeraawo, nti bw'aba abasisinkanye mwogere ku bintu birala, mumubuuze ku bintu bya Miss Uganda, mumubuuze program ki eriwo, abannyonnyole ye nga Miss Uganda biki ebiriwo ebiri mu stock. Nti naye ebintu byakumudivertinga nti oba mwagadde kale katugambye kwogera ku life ye, mumubuuze kimu oli single nti oba nedda, tiwakuddamu ansa twala eyo tolemerako ate otandika ononoza ebyayita.
nti watya ng'alina omuntu gw'alina mu bulamu ate mmwe ne muleetamu ebyakenzo oli nga teyabimanya nako nti gw'olowooza mbw'ajja kutegeera kulowooza atya. So agambye bannange mbasabye busabye mutima mulungi nti ebintu bya Eddy Kenzo mubyesonyiwe. Ebyaggwa katugambe nti waliwo ekyaliwo byaggwa. Essaawa eno nti tuli buli omu ali mu life ye bwe tutambulira. So si musanyufu eri abanamawulire. Ate ye mwana muwala Rema Namakula olunaku lw'eggulo yabadde birthday ye oba ogiyite mazaalibwa ge. Yabadde musanyufu nnyo, Rema yabadde musanyufu. Era nga we nkugambye nti ebintu bino tebikoma. Bannamawulire bakunoonya buli wamu. Jjukira ku birthday party eno kwabaddeko mikwano gye, kwabaddeko ba family members, ku side ya mwami we bangi nnyo ababadde bamukoledde birthday party. Naye kyewuunyisa nti era ekibuuzo kya Eddy Kenzo ne Nyamutooro kyabadde tekisobola kulemererwa kubanga kisafeesinga. Era ekibuuzo kya Eddy Kenzo ne Nyamutooro kyabaddeyo. Naye Rema yabakakasizza n'abagamba nti nze Eddy Kenzo muwa nnyo ekitiibwa kubanga ye taata Amal. Ogwo mulundi nga gulinga gwa kusatu Rema ng'addamu ekibuuzo ekyo, kale ng'abagamba ekintu kya taata Amal. Yabagambye nti Eddy Kenzo muwa nnyo ekitiibwa kubanga ye taata Amal. Ati omanyi kyekitegeeza okuba taata Amal? Nti yadde ebyaliwo byaliwo, buli omu n'atambula bibye ne tupartinga ways, naye Eddy Kenzo asigala ye taata Amal. Yabagambye nti ndi musanyufu nnyo gye ndi. Yabagambye mbu temumanyi ekintu kye bayita love n'okwagala. Era yagambye nti muleke neeyagale. Eno gye ndi ssanyu gyereere. Era yagambye nti bambi amwagaliza birungi byereere. Era n'agamba nti amuyozaayoza okubanga naye yafunye omubeezi. Yagambye mumuleke anyumirwe kubanga nange eno ndi mu kunyumirwa. Omusajja mumuleke atambuze obulamu bwe kubanga nange kati nnyina obwange. Essanyu lye nnina nti munnange lyamu okiwagonja. So Rema talina buzibu na muntu. Ebyaliwo byaliwo, yatambula n'akola bibye. Era essaawa eno alina omwami Dr. Amuza atambuza obulamu bwe. Ebintu bino bikwatiddemu abantu bangi. Nalabye omukyala Laika wa Laika Music bamuyita ye Laika. Naye yagambye nti yabange lwaki munsibyeko? Lwakuba nti Eddy Kenzo twamubefriendinga by then nga talina mukyala. Buli w'oyitira nti bakubuuza Eddy Kenzo. Oyitira eno bakubuuza Eddy Kenzo. N'omukyala Lydia Jasmine ninga amanya g'amatuufu ye Lydia Naabawanuka. Naye yagambye nti abange ebibuuzo bya Eddy Kenzo buli w'oyitira Eddy Kenzo, buli w'oyitira Eddy Kenzo mwalaba nti bamusibyeko. N'abagamba nti mirundi emmeka gye twakavaayo mu public ne tubagamba nti teri yali adeetinzeeko Eddy Kenzo. Nti ye lwaki mwagala kubanga muteekawo diversion buli kaseera. Buli we tubeera ekibuuzo ne kiba kyekimu. Omuntu ali ku bino ekibuuzo kyekimu. Timwagala tubagambe emirundi emmeka nti teri kyaliwo. Nti omuntu ava yayogera emirundi emeka nti teri kyali kibaddewo. Ffe twali ba mikwano ng'omanyi abantu abali mu music industry emu. Nti naye mundemeddeko, mutulemeddeko, muli kunze, muli kwono, mu buzooli. Nti ye mwagala tubaddemu emirundi emeka. Nti omusajja ya movinga on. Era musanyufu gy'ali. Actually si ku movinga on kubanga ffe bo bagamba nti tebeedeetingangako. Nti ekyali kibagatta era n'essaawa ya kakati ekibagatta ye federation. Era nga Rema bwe bamubuuzizza n'agamba nti tagenda mu federation lwakuba mbu takyagala, nedda. Yagambye agyagala nnyo era n'agamba nti buli wasiiba ne watandika okusaala asaalira federation eno egende mu maaso nti ekintu kya copyright babe nga bafunamu. N'abagamba nti nze obutagendayo tekitegeeza nti si supportinga ki federation. Kubanga yali amanyi gye balaga nga baagala kulaga nti mbu lwakuba Eddy Kenzo ex-husband we ye president wa federation. Baali baagala kumuleetamu nga bamunoonyamu bigambo babone ate eby'okuteekawo
naye alina engeri gy'akyandolingamu era yakyandolinga bulungi nnyo n'abaleka nga tebalina kibuuzo ekirala ekiddako awo kubanga bali banoonyaamu point emu oba agambewo kirala ate badde eno bagambe nti Rema omanyi kye yagambye nti Rema yakugambyeko bw'ati naye nga mukazi wattu ali mu life ye era essaawa eno musanyufu yonna gy'ali so ebintu bwe bityo ebitambula bikyatambulira ddala bikyagendera ddala naye abaana bawala bano bagambye nti bannange nti mukisuusiza nti mujja kubaleetera obuzibu oluusi omukyalo oli alowooze nti bano baagala bbaawe ate nga si kituufu ate jjukira oli kati muntu w'amaanyi minisita mulamba oba tomanyi kiki kyasobola okuba nga akukola mu nkukutu nno so bagambye nti mubaleke batambuze obulamu bwabwe Eddy Kenzo bamutwala nga brother waabwe lwakuba bali mu music industry bonna naye nga teri kiriwo era nga teri kyaliwo si bigambo byange bigambo by'abaana bawala abo naye nga nkugamba kimu nti mukwano gwange okyali ku NCK TV gwe tana subscribinga ke kaseera obenga subscribinga ringing that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga nga kuwasigala naffe tovaawo